tulina okwenunula omulundi guno oba okwewerayo ddala. Kiri ku mulundi guno oba neva. Omukisa guli gumu. Kiri ku luno oba neva. Munnayuganda ndowooza owulira ensonga eyo. Singa ffe abamu twayagala na byamangu eno palamenti omuntu yali tagifa agamba n'ogamba nti netamiddwa. Naye ogenda n'ogamba bannange ffe naye tunakasuka emikono mu bbanga ne tugamba twetamiddwa ensi yaffe tugiwaddeyo egende nga tulaba. Era Honorable gw'omu ku babaka abayimiriddewo ku bwa bannayuganda n'eggwanga naye ne mutuula mu palamenti ekikwangala. Abaana b'abantu tebasoma ne sipiika tayagala na kubayita omuwulira ali eri akayana n'abagenda mwesimbawo kubasangula ku nkalala. Nga ne minisita w'ebyenjigiriza naye y'omu ku banene mu ggwanga. Minisita w'ebyenjigiriza akyajjukira n'okujjukira nti ye minisita w'ebyenjigiriza. Nawulira nti abasomesa tebakyasomesa. Wenjogerera wano yeebase minisita w'ebyenjigiriza sawa ziri meka? Zigenda kuwera bbiri Honorable. Yeebase dda bamuwayo akacyayi awo nga buwungeera asobola okukakamuliramu ne ku mucungwa. Bw'aba alina ku mampaati bayinza n'omuwaayo budropu nga bubwo obwa wayini. Yeebase dda ate bwali mukadde. Abakadde bwagenda mugundi mu kwebaka yeebakako tuno otulo otusooka. Kati abo bamaama baffe yeebakako otulo tuno otusooka bukeera atunula. Kyova olaba mu kwebaka yeebaka mangu. Yeebase dda. Kanjagala nkubuulire abakulu abo bali mu kiti kukayanira kaloobu kati abo ate kati Honorable mu maka g'obwa pulezidenti kati ekiri mu State House kukayanira loobu nti kange nsigaako wano kaloobu nsigaako wano jo weesiize kangi leero kangi. Olaba nange gwe bamenya obubenyi omugongo ku myaka 5 mbikijjana naye ab'ekyenda tewakyali mulimu mulala mu State House kukayanira loobu. Kyokka ne beeteekako obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri. Omu n'agamba nze nfuga eggwanga, omulala n'agamba mbunze education. Ebyenjigiriza byange n'abyekwata. Ngolabira ddala kola bukozi fujjo lya kikadde. Mu ttaamu eno ey'okuyisa abaana. Nze nkyalina abaana abasoma. Mulamba. Museveni talinaayo mwana asoma, alina bazzukulu be mpozi. Ate bajjajja obamanyi. Atuuka ekiseera n'agamba mbu abazzukulu batuula awaka. Tebimuluma. N'abakuza ekyejo. Waliwo abuuza mbu gye balonda emukono gwe basoma y'ennaku yaffe. Tufe ab'emukono tulonda bulungi naye naffe ne tubonaabona n'ennaku eyammwe abalonda volongoto. Kubanga ali waggulu tayagaliza mwenna. Ate ye tekimulya. Yasigala atambula. Kakati abo be bantu abagamba bakufuga. Kati beebase dda. Olaba neno campaign gye tulimu bagise vibe kuba balino erina kutambulira ku speed ya kikadde. Erina okumala ebbanga ttono, erina okumala ennaku ntono ate ne mwezi ennaku nga tuwummulamu. Kwegamba erina kutambula kasoobo kyebava batuma Kaggwa Ensonyi Mawu ajja atwatulire. Bweno egenda kuba yakasirise nnyo. Yes. Kubanga bagiconditioninze ku candidate ow'emyaka 9. Olidde akola olunaku lumu ne yeebaka 3. Yo wayi bannayuganda abasinga batoowadde. Ate batya Honorable. Anti ndaba ebifaananyi ebimu mu byalo biragala lezimu nga ziri mu bantu gwe waliroozezza baana bato naye ng'ate bakulu. Batugambye bakulu. Be babatuza bali ku byalo. T-shirt ze bambadde zibakoma mu magulu. Olaba oli t-shirt efuuse kiteeteeyi. Oyo abeera muntu mukulu. Mpozi nga munnayuganda tolaba. Honorable. Waliwo n'omulwadde w'omutwe nnyina gwe omanyi abakazi nabo
batuzaalira abaana ffe abakazi abazaala abaana tulabye omwana omusiru n'omugezi baluma kyekimu ate osobola okusanga era ekyana ekitali mu magezi nga kyekisinza okukuluma. Kakati mutubulire ku bya iPod. Ebya iPod ki bateekawo etteeka ery'ekisiru naye ffe tukkiriza nti bw'oba ng'olaba bw'oba ovuga emmotoka oteekwa kuvugira ku right naye ne baleeta etteeka nga ligamba keep left osigala ovugira ku right nga bw'okutte ambulera ye ewakana nti naye kituufu tulina kuvugira ku ki ku left togenda ku gundi n'ovuga bo balowooza nti Uganda nsi yaabwe nti kiringanga kati nze omwana wano ewange omwana n'azira emmere olw'okuba tumuyisa bubi omwana n'azira emmere nti bannange baagaana okumperera bankuba bankolabo bati nzize emmere kakati bwaddamu n'alya emmere gwe n'osekerera omwana bwe oli musiru kakati olidde emmere ng'ate wali ogiganye in the first place yali talina kulya. Tulina kugamba oli atulugunya omwana nti lwaki otulugunya omwana n'okumutuusa ku ddaala ery'okuzira ki emmere. Naye kakati bw'olaba omuntu nga bataata baabwe babazaala emitwe emyereere olidde omanyi bagamba waliwo abantu abamu nga ye ne bw'ofuba otyo omuyigiriza nga ye buli wewabaawo ekikyamu nga wewabaawo ensonga nga ye buli kaseera adda ku ludda lukyamu ate twafunyeyo n'abalala bakuta obubiina bwabwe ne beegatta bonna ne bagenda beegatta ku Museveni kati omulimu gwabwe kuyeeyereza ffe. NUP kino ekintu ekifunyeemu nnyo anti oludda lw'opposition kumpi tusigaddeko ffekka pozi n'abantu abatono nnyo nga balukwago olidde NUP ku opposition egisigaddemu yokka ate nga yesinga opposition be bannayuganda abasinga obungi so ku ludda lwa Uganda esigaddeyo kumpi ekibiina kiki kimu bali omanyi Museveni alinganga mugenge tomuliira kikye n'atakulopa baali bakukuta naye mu nkukutu n'atuma mawugenda obwogere najja neyetinkula n'ebigambo omanyi ye kati ye yafuuka kagwensonyi mawu the pumpkin n'abamentioninga kati bo omulimu gwabwe gwe bapatanye mutujja kuyeeyereza NUP tugyetamu mbolo n'oyogera n'embaki ze ndi wa Bobby Sekweka akayimba amana yayimbye ate akayimba ngateekemu honorable tegumite kakati mbona ayogera mwe mwawandiikidde iPod olwo iPod ye yategedde bulungi ensonga luli iPod gye twazira yali NGO ng'era enyumya mboozi iPod gye twayingiddemu kitongole kya gavumenti bakyusizza etteeka ne bajjawo iPod y'amalwa ne bagifuula ekitongole kya gavumenti ebadde y'amalwa honorable kuba babadde nga basisinkana eyo ne badda ku mboozi zaabwe kati ne bajja mu palamenti ne bagamba kati iPod efuuse ekitongole kya gavumenti ne byeneeteesa nga bijja kujjanga mu palamenti mu butuufu nakyo tukiwakanya naye ate gwe bw'onoogaana okugenda okuyingira mu kintu ng'etteeka likisaawo bajja kukyekwasa bawere ekibiina kyaffe tebalowooza nti ate tetuli basiru nnyo tetulaba kati baagala bakugambe nti batuvumirira lwa ssente yes baagala bagambe nti mwe mwagaana okuyingira ekibiina ekitongole kya gavumenti ekikuŋŋaanya ebibiina tubaweze ebibiina by'obufuzi yes tukimanyi tetugyagala gamba banoonya mpenda once you make yes luli tebadde mu tteeka kati yafuuse eki teeka
etteeka lyayise bulungi nedda lyayise mu bukyamu nga bwe baayise ery'emmwanyi nga bwe baayise eryajjawo ekisanja nga bwe baayise eryajjawo ekkomo ku myaka nalino bwe lityo bwe lyayise naye kati lyeririwo kiringa nga bw'olaba baayise etteeka nti no bw'oba ogenda okukola omukolo osaba poliisi tukiwakanya naye bwe tuba tugenda okukola emikolo nga kati likyaliwo tuwandiika amabaluwa tosobola kuddaawo noŋŋamba kati okkiriza etteeka kubanga owandiikidde poliisi yes njiwandiikira si lwakwagala naye kubanga wakitadde mu tteeka enkya saagala ojja onkwate onsibe nti tukutte sekuritale geno tukutte president geno tubatadde mu kkomera kubanga boopaleetinga ekibiina ekyagana okuyingira mu kitongole ekiriwo mu mateeka ako nako ne mukabuuka owulidde waliwo singa nategedde bino nti nabigambako nalize enkute n'erinnya lyegundi eri bw'olaba nga bannabyabufuzi nga balina ekintu kye bakoze kyobadde tobasuubira kati nga gwe njagala oyiga ebyobufuzi oleme kubirabira wano ku ngulu tolabanga munnabyabufuzi ng'akoze ekintu n'olaba kyakungulu waliwo ejje limu onoonyerezanga nnyo ekyomunda waliwo ensi emu sa European country baali balwana n'ensi endala ng'olutalo luyinda nga bali abeeri ensi basibye n'amakubo gonna kino kye bayita besieging nga bano babasazeeko nga tebakyalina kkubo we bayita kukolaki kufuluma kugenda funa mmere kugenda kufuna ddagala nga tebalina kye bayinza kukola babakwatidde mu kafo kamu nga babakwatidde mu kafo kaki kamu bano eno lino ejje gye lyali eno munda emmere n'eriggwako emmere n'eggwawo naye nga basigazzaamu ensawo z'eŋŋaano nga 100 nga bwe bali ezo ne ziggwawo bafa bajja fa ng'ate tebaagala bano be balwana nabo bategere nti bano bawe emmere baweddeko omanyi kye baakola batandika osiiba enjala naye nga bwe bakola emigaati ne bagirumako ne bagisuula ate buno eŋŋaano yokka gye baali basigazza batandika okukolamu emigaati onaga nti ab'emukono mwasibye muti ab'emukono tetukwagala naye teyeeguya ab'emukono twakuvaako ddo oba totweguya ffe twasooka kakati nkiddemu eno ensi yali erwana n'ensi ginnaayo ne bagizibira buli kkubo ne bagisalako kakati ejje balisibidde mu katu tebakyalina we bayisa byakulwanyisa tebakyalina we bayisa mmere tebakyalina we bayisa ki naye mu magye ekintu ekisinga okuba ekinene kwe kuggwebwako ki emmere kuba mu magye oba oyagala ze bayita arms ebyokulwanyisa food and medicine byebyo ebintu ebiki emmundu emmere n'eddagala olutalo luba ojja lutwala mu maaso kati bano emmere ebaggwako amakubo gonna agagendayo gasibiddwa bano kye baakola nga batandika kukola migaati nga we basuula eno ku kasasiro ng'ekigenderera kye bambega baabali nga bajja baga nti abasajja balabika balina emmere balya n'okusuula ne basuula naye ng'ekituufu tebalina ng'ekituufu tebalina ki ke basuula ke kasuwa nga eno gye basuula ke kasuwa naye oli eyabalaba yagamba bano abasajja nga balina emmere n'okusuula bakola ki basuula kakati bano ne batamanya nti nno bano tebalina mmere ne bagamba amakubo newe tutagasiba bali balina n'emmere n'okusuula bakola ki basuula balina nnyingi kati bo ne batandika kwetegeka kulumba ejje lirina mmere so nga ate balumba ejje eryaggwebwako ddaki emmere kati olw'okuba balowooza nti nno bano balina ebyokulya bingi balya n'okusuula ne bakola ki ne basuula ne batandika bano okulagayo okukuuma amaki amakubo awo wennyini
bali we bafunire kubo ne bakuba ne baddamu ne beggulirawo. So mu byobufuzi bw'olabanga munnabyabufuzi akola ekintu tolowoozanga bw'oba ng'oyagala okutegeera bannabyabufuzi woopaleti totunuulira bino byakungulu kyakoze si kyotunuulira. osobola okulowooza nti akabonero infact ye mbabuulirira ki gwe musomesa waffe munnange anti gweosobola okulowooza nti nuupu bannange olaba yeegayiridde iPod terina ssente si kyekyo kati si kyekikujjira nti beetaaga ssente bambi beetaaga ssente abalaba bafukamira ne mu iPod ye mbyogerera ki tukomaawo ogezaako kunnyonnyola abantu nti kubanga omanyi ekikulu kya iPod si mulimu gwange kulabula basiru naye nze njagala kugamba bugambi abawagizi baffe nti bwe mulabanga abakulembeze bamwe balina kye bakola mumanye oluusi nti ekyo kye mulaba si kye bakola. Singa mbadde nkyali munnamawulire alina olukusa okunnyonnyola ebintu mu bujjuvu n'ali kugambye nti nuupu kati ate erabika erina ssente nnyingi. onale batugende ku nsonga omanyi mu lutalo waliwo kye bayita red herring nsi emu bagiyita Sweden. Abasajja walingawo ag'ennyanja agawunya bo buli we babanga balina kye bagenda okukola ekyamaanyi mu kibuga nga basuula ag'ennyanja ago ne gawunyirira abantu. Kati abantu amaaso ne bagajja ku gavumenti byekola ne batandika kuyomba lwa byennyanja ebibakola ki ebibawunyirira naye ng'ekigendererwa bali babanga balina kye bayisaawo kiki kirala nolwekyo eri munne NUP gwe tofaayo aleme kutya aleme kweraliikirira tofaayo kati bali baseke tuli bubi nnyo kituufu. Twawandiikidde ne gavumenti ne tugyegayirira ku bya iPod ekyo tukikola eki tukite alina amagezi akoze eki ategedde ate sijja kulabula basiru kusukkaawo jo twabadde tuli mu kutongoza manifesto yaffe okimanyi nti manifesto yatongozebwa Buyende mu Busoga Mwami Museveni naye n'atongoza eyiye Munyonyo enjawulo ndowooza ogiraba Munyonyo Kololo omu yagenda Munyonyo ewa Sudiri ne batongoza manifesto ey'okukuuma bye bafunye protecting the gains naffe ne tugenda e Buyende mu region esinga obwavu mu Uganda ne tutongoleza eyo manifesto yaffe ey'okutongoza olutalo olw'okututuusa ku Uganda empya. Kati enjawulo erimu ekyo Busoga mu biwandiiko byonna wadde n'ebiweebwa gavumenti mu butongole kyekitundu ekisingamu obwavu mu Uganda. Kyekitundu ekisingamu abantu abaavu mu Uganda kyokka ng'ate kyo kirina ebyobugagga bingi. Ekyo kyembadde njagala okutegeerako naye. Kyekitundu gy'osanga abantu abalima ebikajjo naye ng'ate bo tebasobola kugula sukaali. Naye ng'ate balima ebikajjo naye nga banywa caayi mukalu. Okumanya abantu e Busoga baavu balaga nti mu maka 40 ku buli 100 omuliro teguzikira omwaka gwonna. Nga nsonga ya butaba na sente zigula kibiriiti nkutegedde baziika omuliro. 40% of the homes bamalako omwaka ng'omuliro teguzikidde kubanga omuliro we gunaazikira bajja kuba tebalina we bajja ki sente zagula kibiriiti naye ng'ekibiriiti kigula sente mmeka naye kati ng'ebyobugagga byokka eby'omu ttaka ebyazuuliddwa e Busoga bagamba nga byatandise okusimibwa bivaamu obuwumbi bwa $320 buli mwaka. Obuwumbi
oli n'alima ebikajjo n'otuuka nti ttani kati egula emitwalo 9 ate ku bbanja ng'omuntu omuwadde kapapula n'akuyirawo awo ebikajjo kiro 100 kati ttani y'ebikajjo kiro 100 egula wakati w'emitwalo 8 ku 9 naye ng'ate nazo bamusuubiza nti oli zinona kyokka bo ne batwala emaali ttani y'ebikajjo ze kiro 100 kati omuntu ebusoga tasobola wadde okugula sukaali, tasobola wadde okugula ekibiriiti, tasobola kugula sabbuuni, tasobola kugula munnyo. Era bo kye bakoze kampeyini bakuba za kutwala mmere mu bantu nsiike. Kye bava beeterawo ne munnawe ob'olusaniya baleme kubeera bokka abagaba emmere. Kuba baali swadde nnyo nga be bokka abagaba emmere ku lale. Ne bamanya nti munnanga nti olw'okuba abantu baavu tujja batwalira emmere. Tubagabire emmere ku bwereere basobole okujja ku lale zaffe olw'okulya. Nalabye n'akaana kato kato ne bakabuuza gwe oyambadde yero owagira Museveni ne gamba lugoye lwange lwakuwona mpewo. Kaana kato ayambadde lugoye kuwona mpewo. So bwe twavudde e Buyende ne kyetaagisa okusoma manifesto eno bannamawulire bagitegeere mu bujjuvu kwe kukolawo omukolo gwajja ku kitebe. Ne bafuna abavubuka 11 embula kalevu abasomye ensonga zaffe ze twayise priority areas 11. Priority areas kitegeeza nti ze ensonga ssemasonga. Ensonga ki? Ssemasonga 11 naye nga mu manifesto mulimu n'ebirala. Ne zino ze ensonga ffe ze tulowooza nti singa ezo ensonga 11 zikolwako bannayuganda bajja kufuna ku ssanyu. Tujja kuzoogerako mu puroguramu yaffe en'eddiriro olwaliro tetusobola zigendamu. Olwaliro lubadde lwakubabuuzaako just era kati mpulira mmaliriza okubabuuzaako muli mutya. Era honorable kino kyokoze kimala kuba okuva oli wagenda mu ddwaliro ng'oli mugonvugonvu abantu babadde nga bakummanja ne mbagamba honorable waffe akomawo naye ng'abakunsaba si beemukono bokka Uganda yonna ng'egamba honorable atunnyonnyole manifesto kye ki mu Luganda honorable? Ekigambo ky'Oluganda ekitegeeza manifesto kye kiwandiiko ssemasuubizo. Ekiwandiiko ssemasuubizo ekibaamu obweyamo obwebyo obw'enkizo abasaba obuyinza bye basuubiza okukolera abo ababalonze era yeefuuka endagaano omuzungu gy'ayita social contract. Endagaano wakati w'abalonzi n'abalondebwa ye manifesto efuuka endagaano olunaku lwe muwangula. Temuddayo kuwandiika ndagaano ndala era ebigirimu mu nsi y'abategeevu biba birina kukolebwa. Naye ye mwami Museveni bino abiwandiika kutuusa mukolo ebibeera mu manifesto ye tabituukiriza. Naye ffe twagala oteekawo enkola nti ssemasuubizo ebeera ndagaano etamenyebwa ye manifesto. Mu Luganda ssemasuubizo kubanga erimu ebisuubizo bingi eby'enjawulo. Kati zino ze tuyise priority areas ze nsonga ssemasonga ze tulowooza nti singa zikolwako eggwanga lyaffe lijja kuvaayo gye ligudde mu munnyanga gye liri kati okutuusa ku mbeera nti tusobola n'okubeera awo ng'abaana tebasoma ettaamu nnamba naye nga abali mu buyinza beeyisanga abagamba nti tewali kizibu kyaguddewo. Kyokka ebibuuzo bituuke ng'omwana agenda akola ebibuuzo. So ssemasuubizo waffe atambudde atuuse buli wamu. Ensonga esooka ya kunyweza ssemateeka eddembe ly'obuntu n'emirembe, freedom, constitutionalism ne human rights. Ensonga ey'okubiri okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okugyawo okwonoona kwa ssente za gavumenti kye bayita wasteful okwonoona
okwejalabya. Ekyokusatu okunyweza obumu bw'Abannayuganda. Abantu beetemyemu nnyo, obusosoze bususse, n'okuddamu okuzimba ebitundu ebitaaguddwa entalo za Museveni ezitaggwa. Ekyokuna okuteekawo empeereza eri abantu ey'omulembe ate ng'esaanira mu bino abantu bye beetaaga. Ffenna twetaaga ebyobulamu, ffenna twetaaga ebyenjigiriza, ffenna twetaaga amazzi amalungi, ffenna twetaaga amasannyalaze, ffenna twetaaga enguudo ennungi. Ebyo bye biri mu kisuubizo ekyokuna. Mu kisuubizo ekyokutaano kwe kutondawo emirimu emiliyoni 10 olw'abaana baffe abatalina mirimu ate nga bayigirize. Tukooye okulaba abaana nga bagenda mu buddu e Saudi Arabia gye bafunira ebizibu mu Middle East. Abaana baffe abasomye naye nga badaaga budaazi. Wadde n'abo abagenda eyizo mu nsi z'eyo okukola, nabo tusobola okiteekateeka ne bagendanga nga bakola bulungi so si kugenda nga baddu. Ng'emirimu miteeketeeke miliyoni 10 egy'emirimu singa batukwasa obuyinza mu January bwe gulutuukira mu mwaka gwa 2032 tuliba ogwo omulimu tugumaze. Ekisuubizo ekyokuna kwe kuteekawo ebyenjigiriza ebirungi omuli abaana okulya ku masomero. Naye n'enkola y'abaana okulya ku ssomero ate tugifudde enkola yakulembeka nti omwana bw'aba emukono ku ssomero bw'aba alya eggi kitegeeza nti ate waliwo omulunzi emukono eyatunze eggi. Omwana bw'agenda ku ssomero n'anywa amata kitegeeza ate waliwo omulunzi eyatunze amata. Omwana ku ssomero bw'alyayo akawunga n'ebijanjaalo kitegeeza ate waliwo omulimi eyatunze ebijanjaalo bye. Kati mwene enkola nga twagala giteeka mu triliyoni 5 nti tetukoma bukomi kuliisa abaana miliyoni 5 buli omu nga tumuteekako siringi 1500 buli lunaku okulya. Kyokka nga ate ssente ezo zikomawo mu bantu baffe ate nabo abantu ne baba nga be baguza amasomero ebyokulya. Kati ssente ne ziba za mwetooloolo. Laba abaana ku ssomero tebasiibye enjala naye n'abantu baffe mu byalo abalina ebintu byabwe bye batunda ate nabo bafunye akatale. Yenkola ey'enjawulo twagala giteeka mu triliyoni 5 ne batubuuza nti zivaawa. Mukyala Betty Kamya ekimu ku byamugobezza yalaze nti bano abali mu buyinza buli mwaka babba triliyoni 10. Kakati bwe tugamba nti kweze ku triliyoni 10 ze babadde babba tugenda kulekeraawo bulekezaawo obubbi zigende ziriisa abaana mu masomero ate n'abazadde bazifune kuba twagala abazadde nga bayita mu bibiina byabwe ebya PTA ate ng'emmere eno bagyegulako. Kisinga nnyo ogenda omulimba ssente za PDM. Gwe genda omugambe nti nno lima ebinyeebwa byo tubikuguleko ate abaana babiri ku ssomero. Ebijanjaalo byo lunda enkokozo lima nakatiwo leeta amataago. Mweyo enkola mwe mulina okukyusiza ddala ebyobulimi. Tuleme koma byogerako mbuno ye bakaboni y'eggwanga naye nga tetubiteekamu ssente. Ffe gavumenti yaffe yeeyama okuteeka siringi 15 ku buli 10 eziri mu budget ku byabulamu. Tutuukirize ekyo kye twalagaana mu ndagaano ya Abuja Declaration eyateekawo nti eggwanga liteekwa okuteeka 15% of the national budget on health. Abantu baffe baleme okufa obwezinge basebo ne banyabo. Mbadde mu ddwaliro nga buli lunaku ekitanda nkisasulira $60,000 n'aba insurance ne baŋŋamba naawe leetayo ku ssente eza insurance ziweddeyo. So tewakyali kino kye tuyitamu tewakyali akisobola. Point ey'omusanvu kwe kulongoosa ebyamateeka g'ettaka n'okugirawo ddala ekibbattaka. Point ey'omwenda kwe kukola ku nsonga z'Abannayuganda abakolera emitale w'amayanja. Nabo tubalabe nga industry yaffe tubafeeko tubaddize kubanga baleeta ssente muno ate ffe tubajjako bujja ssente zaabwe naye nga ffe ng'eggwanga teririna kye libakola ki kye libawaayo. Point ey'ekkumi management of natural resources. Obugagga bw'eggwanga obwo obwawamu ebibira byaffe ennyanja gyaffe emiga gyaffe ensozi zaffe okubiddaabiriza bitandikire ddala okuleeta ssente ate awo
tugende wali mu kutondawo emirimu tutumbule n'ebyobulambuzi abalambuzi abo bemulaba singa tubakwata obulungi bajja kuleeta muno ssente n'emirimu eggwanga lyaffe lyeyagale. Eky'ekumi transform Uganda into a tech-driven economy. Abaana kati bali ku kompyuta, ensi ekyuse tuli ku tekinologiya. IT afuuse IT. Naye kati okulaba gavumenti lwogirabyeko ngezze kuggalawo Facebook. Ne beekaza so nga Facebook kati mirimu gy'abaana twagala nga buli ssomero mu Uganda nga lirina laboratory esomesa ebya IT. So sigamba nti ag'Ekampala olyaga nti amasanyalaze gye gatannatuuka fe amasanyalaze abalowooza ku masanyalaze agava mu Kiyira kati eyo enkola ya kinafu. Waliwo amasanyalaze ag'ebika bingi ng'agasooka ku byogo agali wano Uganda available g'enjuba. Nga buli ssomero we liri lisobola okubeera n'ebya sayansi lino ng'abaana teboogerako byogera ate tekikwetagisa kusoma sayansi zokka n'owa arts ffenna tusobola okugenda IT. So mu nsonga ze 11 mu puroguramu yaffe n'eddirira ze tugenda okusensula emu tuzinnyonnyole abantu bazigwennyalwe. So mbalamusizza bannange mbeebaza okumpuliriza era njagala kati kusaawa eno bagambe tuwuliziganye ate olunaku lwaki olw'enkya Mukama abeere nammwe. Weewaawo. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.